Collectively, prison authorities, take back Colonel Kizza Besigye. We maintain with the lawyers. Breaking news munda amukoti mwetuli His Excellency Kyagulanyi yatudde wabula amawulire agavaayo si malungi obulamu bwa Besigye bulabika nga bwongera ddala okweraliikiriza soka olaikinge kati omulamuzi ayitibwa Douglas Singiza asabye kooti ono basooke bamuzeeyo mu police custody oba mu makomera gyali asokubanga oba oliawo tasobola kubanga proceeding n'embera okusinziira ku mulamuzi Singiza agamba nti Besigye musajja wattu embera gyalimu si nnungi era asabye baloya be okuli Mayor Elias Lukwago Segona n'abalala basokubanga bo obuli aba proceeding n'entula za kooti wabula abantu basose ne batabuka kati nnyo wabula obuyimba obukolebwa I do believe Besigye will live someday. Justice will. My goodness, so olabe mukatini ate nzije atwengera Besigye bambi. My Lord, no, Okay, let's see. Had your bed come here. There's more space here. they are brought us directed to the Africans camp. I do believe justice will come someday. Freedom for all for freedom, all for freedom, all for freedom, freedom for all for freedom, freedom for all. Dr. Kizza Besigye waleeteddwa ne Dr. Abed Lutale bunkenke bw'amaanyi mu kisenge kya kkooti kuba omuteeseza baganda bange bassebo ne bannyabo nga bwe mbannyonnyodde emabegaawo nti olwo breaking news etuuseewo ku muganda waffe ssabakunzi wa Uganda ow'ekitiibwa Fred Nyanzi Ssentamu so bampita Sama Uganda munnamawulire wammwe top 10 okubanga mbaweereza ensonga za His Excellency Robert Kyagulanyi kamera eno eri official okumubeera maaso okubanga bawa ensonga nga bwe zitambula oba okubanga emuprotectinga mu buli mbeera so bwekityo bwe kiri baganda bange bassebo ne bannyabo mu kisenge kya kkooti Dr. Babula Kyagulanyi Mpungo, Basa Attorney General, and the Chief of the Defense Forces. On page 14, my Lord, a copy of which is going to be supplied to the court. Section page 14, this Honorable Court had the occasion to succinctly explain the essence of the writ of habeas corpus in the following terms. The purpose for a writ of habeas corpus ad sapientiam is to review.
Munsi ya Katonda tewali kintu kyenkoye nga kasitaani kano. Banange mpulira nga kantuuka. Soko owulirize. Besigye mutujje mu sympathy card zammwe. Mutwesonyiire ddala. Oyo Katemba wammwe gwe mukola gwe ne mukyala wo Winnie Byanyima yatutamira ddala. Ddala. Besigye oli mubi nnyo. Nti mwe mwawa Museveni gaaku. Abantu banange kawalumbe kano kanta makanketa akasajja banange wakaba kakazi ku mizigo abantu baba babonyebonye ke kamanyi buli kimu ke koogera buli kimu umaru kiseka wavaabo okolera ani kisirani gwe mazi banange akasajja koogera akasajja kacyankalanyiza buli kimu buli wamuwona kateekawo ennyindo umaru kiseka oli Falumbe ekigwe mbwagwe omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu ye kennyini yavuddeyo n'abagamba bannange ekiri ku Besigye kigenda kumaliriza kijje gy'oli gwe Lumbe gwe kigenda kumaliriza kijje gw'olina ekimu ekyasama buli dakiika gw'oyogera ebitakwatagana kyokka gw'otalwanirira bano Umaru Kiseka twagala kutegeeza nti ensonga zimu osirisanga ekimwakyo sigwasoose mu nkyukakyuka togenda kufuukira bana Uganda ezike oyawukanyiza ekibiina kyonna okisaanyizaawo buli omu mubi Umaru Kiseka okolera ani bane tetugenda sirika tetugenda kubeeraawo tusirike busirisi nga tulaba buli kimu okyonoona bakuwa ssente n'olyoka ojja okyankalanya buli kimu kano akasiraani kakolera Museveni kakolera Museveni era ekyo njagala mubeerewo nga mukimanyi nti Umaru Kiseka akolera Museveni teriyo muntu asobola okudda mu opposition n'agiyuzaayuza nga Umaru Kiseka teri mu byafaayo bya Uganda sirabangako muntu ng'aliko opposition kebenga kibiina kikya opposition tekiwaraganyangako kibiina kinne waakyo kubanga omulaba ali omu omulabe ye Museveni negwa buli wamu wona omukyankalanya buli wamu wona oleeta olugambo olwogera bino ebitakwatagano Umaru Kiseka njagala ekiri ku Besigye kijje kituuke gy'oli one day nja kujja nkulabeko gwe mbwagwe Kisirani mutwako wa Katemba oli musiru